Pulogulaamu eno erimu ebikolwa n'ebigambo nga bya kintu kikulu. Oyo yenna atannaweza myaka 18 ssaako omuntu omukulu anyiizibwa olw'ebigambo by'ekintu ekikulu, osabiddwa obutalaba vidiyo eno. Oli ku TMO online television. Genda mu YouTube yoteekamu ekigambo TMO online television. Mu programu ya leero mulimu Nnaalongo ne Ssaalongo. Oyogolaba mu screen yo eyeteekateeka ye Nnaalongo Daktari Stella Nyanzi okubaweereza eno yenze Ssaalongo kanka kapita eno mu byuma ne kamera. Kale munaatuwulira. Mwongera okutuwa ebirango bannaffe omukutu guno twaguggulawo osobola okulangirako bizinensi yo. Kale nno kansooke nziggyewo ebirango bya bakama bange kutwale speed ate mukyatuleese olwaleero. Waliwo omukutu ogwa YouTube guyigiriza okufumba emmere ey'enjawulo evudde ku zisemazinga ez'enjawulo guyitibwa Rookoff Foodies Kitchen. Rookoff Foodies Kitchen uno omukutu gwa YouTube gendayo ofuuke member. Omwana omulenzi Abraham ssaako n'omwana omuwala Ruth tubeebaza nnyo kubanga batuyigiriza okufumba. Kale genda Rookoff Foodies Kitchen YouTube channel subscribing obeegatteko. Tulina mwana mulenzi Kasabuli owa Kasabuli Auto Garage bano nga beegulidde erinnya mu kukanika mmotoka ez'enjawulo nga muno mwotwadde zi Toyota Land Cruisers, Toyota Vigo, Toyota Hilux, Toyota Super Custom ne zi Toyota endala nga zi TX naddala abannaffe ezikozesa yingini za 1KD, 2KD, 1KZ, 5L, 1HZ, 1HD ate nga balina spare ow'enjawulo wagira bannaffe aba Kasabuli Auto Garage. Sheikh Yusuf Zaidi ow'Emutundwe omusajja ono alomba dduwa. Sheikh Yusuf Zaidi ow'Emutundwe alomba edduwa ku bizibu eby'enjawulo. Genda Emutundwe wagire Sheikh Yusuf Zaidi ow'Emutundwe ali ku namba 070991 1020 070991 oba 0782 794 0782 oyo Sheikh Yusuf Zaidi Emutundwe. Sheikh alomba edduwa. Tubaaniriza butereevu oli ku online oli ku TMO online television ngera bulijjo. Butereevu ebyaffe bya bufuzi people politics and news yenze Ssaalongo kanka kapita emabega wa programu eno. Kale no sikyabeera mu video mbeerayo okubanga mbaweereza kakati bwolengera mu maaso ga kamera eyo gwe gwolengera ndowooza takyetaaga nnyo introduction oluusi beetaaga nnyo introduction naye kale ye dakitaali dokita Stella Nyanzi bakuba ennyo sirimanyi Stella Nyanzi bwe balikola mu gundi mu Luganda Stella mu Luganda kale sikimanyi Dr. Nnaalongo nanti ze mbadde nkyewadde ekya Ssaalongo gwe nkutadde Ssaalongo wange tonneegaana oba no ba Ssaalongo muto Nnaalongo Stella Nyanzi oli otya nnyabo? Mbadde bulungi ndi biza akalulu kampu bayingeri gye twagana aka scientific mpulira ze ŋŋenda n'ensisinkana abalonzi mu Kampala ne mbasaba akalulu neewombeka bulungi nga Nnaalongo Omuganda n'ensaba akalulu bwe wabeerawo bano abavubuka nga baagala tugende tukolemu nga nange nzija nkolamu mpulira bwe wabaawo abasabudde beret nasooka nzijjako ekitambaala kyange ekyobwa Nnaalongo nga nsabula beret oba ya red oba ya blue nga ŋŋenda bwe mbeera mu bakadde ate nga neekulula ng'omukadde. Nnaalongo tebalina kaseera babeerera simple. Nnaalongo nimbi bino era mpozi byakufuuse bya bululu oyagala nnyo kalu kyova weegonzagonza ogondako Stella Nnaalongo tuli bagonvu tuli bagonvu wagonda ddidde ogenda oggiwa Ssaalongo ng'oli mugonvu nnyo kubanga mpulira enkola ya Nnaalongo omukyala akuza abaana ababiri bakubyewo si enkola y'abano banzaala kamu kamu mpulira ogenda n'omanya nti kakati nja kugondera Ssaalongo n'ogenda n'omanya nti ngenda mugabira ebyalo nga bwe ndeekaana mpulira n'ogenda n'omanya nti kakati ngenda kuba wagonjebwe olala n'ogaa ngenda kaawa emmere y'abaana ebuze olala n'obugamba Ssaalongo naye nga nsanyuse ngenda kuggira mu ssanyu nti omuntu yenna ali mu struggle ey'okwenunula aba ey'okubeeza w'abaana mu Uganda ya leero ng'ensimbi zibuze obwavu bungi oba mu struggle ey'ogamba nti muzeeyi Museveni agende kubanga ze struggle yange alina okumanya approaches ez'enjawulo mpulira bwe mbeera mu class nkwata ku nnoni olala ne nkwata kibooko
olala nenkwata akagoma nenkakuba olala nensirika busirisi olala nensetinga ebibuuzo nti enkola y'omuntu yenna omukulembeze amanya dira ino okukola ki obeera ne feesi eseka nobeera ne feesi ensunguwavu nobeera n'akagala akavuma nobeera n'olugalo olusiisiitira mpulira n'olwekyo abandaba nga bagamba mbu kamiliyoni beekyusakyusa nawolovu tebamanyi politics bali ku politics wabali abatandika obutandisi ba simple girl young girl ba papi ze siri papi Nnaalongo beach. Are you serious? Beach ojimanyi yembwa enkulu enkyala ezadde emirundi n'emirundi siringa bu papi bandetedde obwana bu papi butandika ebintu mu Kampala obwa buli awo obuto nze ndi beach Nnaalongo beach okay wetaka kwa Nnaalongo omanya ndi super charger biri mpulira mundu bano bafulumya kamu pa nze mundu yange ina channel biri pya ondaba Ssaalongo ndaba nkutegeera atengeri joli Ssaalongo wenneno oyina okutegeera nti enkola yaffe egenda kuba nnene bweza bwa n'oli gundi akikola tugende mu maaso dokita ekituufu introduction yo njagadde Dr. Nyanzi naye kankutwaleko nga nange lwenkulabye olusooka mbuulira ovuddewo otya ozza otya Nyanzi ovuddewa kati tukulabanga Nyanzi wakakati waliwa bwe nafunayo akakatono kankubadde obulamu bwo buli open the public bazze babusomako nange mu kamera yange mbuulira gy'ovudde okutuukawo amanya gange nze Stella Nanyanzi lyeryange muwala wa Nyanzi muzzukulu wa Buteerala muzzukulu wa Kyonyaga abagalamidde ekalinga mu buddu oliwo ekalinga bulijjo yessebo manyiyo munnabuddu era abajjajjaffe gye bawummudde nkyala muganda neddira mbogo nazaalibwa Jjinja mu ddwaliro ate we Masaka bakuzaala bati taata wange yali musawo medical doctor ng'akolera mu ddwaliro y'Ejjinja hospital era abantu ababuzaabuza ngu Nyanzi yazaalibwa Masaka baliteeka ku Wikipedia kifu bagenda batereza Wikipedia mpulira nazaalibwa Jjinja hospital 16 ogw'omukaaga 1974 babadde banzala mbu Stella Nyanzi mukadde nze nedda siri mukadde 46 years zokka 46 emyaka gyange yonna ekyo Dr. Stella Nyanzi balenga ndi kawala kato okyazza omukono emabega myaka gyange tegukyaddayo nekonera ddala akagere olimba Ssaalongo badde ebinuma okumanya nekoona akagere ne leero ndi mu kakati bakyala bannange bwenjogera ku nsonga zange nze ntandika okuyingira emyaka gyange egy'obukulu nga 10 nga ndi ku ssomero eggayaaza nga ndaba nti ne mu klasi ze tubeeramu mulimu ba bullies mulimu ebyana biri awo biyiikiriza baana bannaffe z'omu ku bantu abakolera akagalo kano nga nkubawoninga nti naye gwe nkulabudde kyusa watekyusaako tugwadduro bwe mbasikulopya wabasomesa funayo bannange ne tukwekolerako nti nava dda right from nga nkyali mwana muto nga mpakanya effugabbi mpakanya bannakyemalira mu buto nasomera Gayaaza ne tugendako mu buwaŋŋanguse nenkomawo era nezayo Gayaaza junior school nengende Gayaaza high school S4 Gayaaza high school S6 nebuyigirize nengende Makerere University Kasozi k'abayivu nesoma degree yasooka nengenda University College London e Bungereza nesoma degree yange ey'okubiri nenzirayo University College University of London nengenda ku London School of Hygiene and Tropical Medicine nesoma PhD yange wemaliza PhD nensoma mu university endala ez'enjawulo PhD yali mu ki PhD yange yali mu human sexualities mu Luganda kye twandugambye nti emisomo egyongera okutegeera sexualities mpulira mu bantu obutonde obwo babuyita batya kale obutonde obwo sexuality kanitwalirawo nti abantu bagamba Stella ebyogera byakola nze ndi mutendeke mu nkola eno wagisomera ddala mpulira
olaba olwaleero nkozesezza mubiri emibiri gyaffe natendekebwa mu ngeri gyo gikozesa ng'ekyokulwanisa kubanga kino ogambye bya butonde seetaaga bbomu eri bweru nga mubiri gwange bomu bw'onkwatakwatako oyinza okuba weetulisizaako bbomu Ssaalongo onneesibyeko olowooza ndi mwangu Nnaalongo nze ndi Ssaalongo ebyo sikyabitya sibitiirako ddala mpulira ntulikanga bbomu bweppa kubanga mu buyigirize bwange natendekebwa okumanya ennwana gye tulwanyisaamu ebyo ebyobutonde byaffe kira bwe nnyingira politics oba ebyobufuzi nnyingira neno skill gye nnina obutendekebwo obutendekebwe nnina mbadde nkyakusomera Stella Nyanzi yaani engeri gye nasomera egayaza high school z'ensonga z'abakyala zindi ku mutima kubanga nasomera mu kisulo ekyatondebwa abakoloni n'abaminsani nga bakajja mu Uganda kitendeka abaana b'obuwala engeri gye banaabeera abafumba obulungi balabirire ba chiefs chief abaami gayaza lyakolebwa nga kisomero ligenda kututendeka mu mpisa ez'obuntu balamu ng'abakyala era nze ndi mukyala mutendeke ndi munnagayaza atamanyi nkola y'abannagayaza tantegeera bulungi muve ku bino bye mundabanga nninnye loola empalampye ŋŋamba Museveni agende ebyo mbiyigirawa byanjigizibwa ba NRM bwe mamaliriza S6 yange nga njagala nnyo Museveni nga sinnaba kutegeera bulyake bwe sinnaba kutegeera nti mutemu muliisa maanyi nga ŋŋamba bagazadde bange njagala kugenda mucaka nnyongera okutegeera enkola ya baali bagiyitanga niya za kyama mpulira Swahili wanasema Kiswahili yate kuna nia zetu kidogo mimi nilikuwa mkimbizi Kenya najua Kiswahili na isikenda kuongea Kiswahili ilikuwa nanyinyi abasingo tuuliza kuongea Luganda nyingira kyankwanzi kyankwanzi batusomesa political science ne military training wala bwe kutesira ne military training yalimu sira zino ze twetikanga sira naye yange ngebeera ebuze mu kiseera nga bambonereza nga banvuluga mu bitaka nenjiga mugu chapa nenjiga kushoto kulia mpulira nenjiga moto guli waka kapeka na waka moto waka moto na waka nenjiga siasa ya NRM kipindi cha siasa ne mukikuba gafimbo buyimba njagala nnyo Museveni njagala nnyo Uganda nga manyi kino yajjanga omulunuzi kati nze olw'okuba ndagambye nti nno mu 70s omwo mu 7 gamiini agenda olw'okuba kitange yali musawo ajjanjaba abalwadde bonna abaleetebwa ate mu biseera ebyo yakolanga mu ddwaliro Embalala abasawo abasirikale bangi abakomboozi n'abasirikale beegwa abayitanga e Masaka bavudde Tanzania Mutukula bazze e Masaka bayiseeko Embalala taata wange be bajjanjabanga abalwadde ababadde ku frontline abalwana owulira mini bwagamba nti ani oyo akulira eddwaliro ly'Embalala olaba be bakwata bbomu bagisuula ewaffe so taata wange n'akakibo genda mu buwaŋŋanguse genda mu buwaŋŋanguse kiza okwagala Museveni nga ŋŋamba nti bwe twali mu buwaŋŋanguse ng'akyalina UPM family yange y'emu ku family ezaasondanga essente buli mwezi nga tuli ba refugees tuli banoonyi ba bubudamu naye nga tetwesonda kubanga mission y'okununula Uganda okugijja ku basajja abatemu abanyanya abatitookero bote baani kyali kitukwatako so tukomawo mu Uganda Museveni yatuwa kyatugamba yatuwa freedom yatuwa obununuzi senga Museveni mwagala nnyo ngenda ekyankwazi mu 1991 kubanga campus nayingirayo 91 nga Museveni mwagala nga sinnaba kumanya nti oli nonnooli nga sinnaba kumanya nti wadde bazadde bange Museveni bali bamwagala nnyo taata wange agenda kufa ng'abadde musawo emyaka gye egy'obukulu kumpi mu 50 agenda kufa nga anoonya eddagala muzeyi wange yali musawo ng'akoledde Uganda teyasoma busawo nti yabusoma Makerere yokka yasomera Makerere nagende Nairobi nagende Michigan mu America nga musawo mutendeke n'akulira amalwaliro eri Mengo n'agenda Buwarabu nga musawo Masaka twalina ka clinic bakayitanga Hobart Street kalika ku Hobart Street bakayita Biasima clinic taata wange yajjanjaba abalwadde basirimu bangi nnyo nekibiina nti omusajja amaze okuva ku mirimu gye 60 awezezza emyaka gye ba retirement 67 63 65 Daddy ya retiringa aina emyaka 68 bamwongeramu emyaka 3 atendeke yamudda mu bigere okay naye ngamaze okuretiringa awo
laba bwafa ng'anoonya eddagala olw'okuba Museveni ye bajeti ya bajetingira masasi talina biseera talina magezi kulowooza nti ateeka amalwaliro agateekemu amalagala ngenda okukyawa Museveni nga bazadde bange bombi bafudde mama wange yafa alinze ambulance balina bi black mamba balina bino biniinu balina ebino ebifuuyira amazzi obimanyi balina obumotoka buno obungi obutuyitako mu nguudo ne batuteeka ku bbali naye tebasobola kugula ambulance mama wange yafa omwaka gumu nga tata wange amaze okufa ng'anoonya ambulance tukuba amasimu nze ndi Kampala mami ali Masaka agudde ekigo alemereddwa okusituka ndi ku simu naye nti Stella munaye ekifuba kizito isisobola mugamba kankubira aba Masaka hospital kubanga ffe Masaka bwe tubeera right now tuli wakati w'ennyumba ya Museveni n'ennyumba y'ono vice president wammwe nze ndi awo mbatuddemu wakati bazadde bange bwe bazimba ennyumba yaffe okuva ku ddwaliro ly'e Masaka Ekkulu dakiika nga 5 naye bw'obanga oli mu bagamba obeera eri mu kizungu e Masaka yebayita mu kizungu ewuwo nakkirirayo kuba naffe yewaffe bagamba awo ewa Nyanza awo Ssaalongo omugagga Nnaalongo omugagga leero nti bange ebyange ebyenfuna yange sibiguddeemu bugwe bazadde bange bataka okumanya bataka bali mu prime property wakati wa Ssajjabbi Museveni n'eno muzeyizeeyi yekaguta si ye Ssajjabbi Zamisa Ssajjabbi kola ky'oyagala ye kaguta era kankutereeze dokita era ekerinnya tewali kwata bulungi Ssajjabbi kanywa musaayi jjajja mpulira ali mu lugendo olutuviira ng'ani amuddira mu bigere temulina opposition naye yonna kansoke kugira ekirimi osomye dokita Nyanzi osomye ebitabo obitakudde byo era dokita waliwo abalowooza nti ndi dokita wa M.I.S.O bansaba panado bangamba nga bututta bagamba nti nze ndi dokita wa bitabo PhD ndi dokita wa masomo sidi dokita wa M.I.S.O oba bulwadde badde okyanzijira mbadde ekyakujjira yalakuzayo kali mu secondary ku ddalu lyoli ne gayaaza ngeri yakubuuza utandika oddi ebintu by'abakulu sikiwa nti nno wasukka P7 sewe wange ebintu by'abakulu byebiriwa oyagala nkyogere ndowooza nga bwe kiri atutegedde mpulira ebintu bino eby'abakulu eby'obufumbo nafumbirwa nina emyaka 30 oba oyagala kumanya ky'abafumbo mpulira nenzaala muwala wange Kigongo akulembera abalongo nga nina emyaka 30 ye mwana wange asooka nga waliwawo neza anti munaye abasoma ennyo nasooka n'ensoma nze nentambula ensi yonna nenkola ssente zange nenzimba nga saagala kubeera mu bufumbo obugenda okummenya bunzijeko eddembe lyange ng'okyali buto abalenzi tebakutakula okutakula akaboozi k'ekikulu nze nkugambye nti nagenda okufumbirwa nga nina emyaka 30 oyagala kumanya mbuzi lwe baagimamulako nkwagadde Stella Nyanzi kiwa nti mbuzi yo yasukka P7 akati ze nabagamba dda nti ndi Nnaalongo ow'ennene engazi engeri gye nnalwawo bitandika banaye we nabitandikira ddala baganda bangaziya webati ndi awo ndi kireegu ninga kibaafu tomala gajja kuntomera tutulako mu ddagala ebyo bikolera bano abaana abato nze njagala ne wavaayo Ssaalongo ng'era yeemala era bagamba tulamuleetera salimu salaamu kwane inshirambu kwane njagala bali ab'embooko ng'ejja mu kibaafu odo biki odo nkala odo biki bonna obwo bugundi okakasa njagala ow'ennene alinga eyange oba oyagala aliyeni njagala kwogera ku nsonga ya amaka mwe nakulira mu maka amakristaayo maama wange Harriet Nyanzi omugenzi awumudde emukono kumpi n'ekkomera ly'e Kawuga yali muwala wa Reverend Jeremiah Ssebadduka yatukuliza mu nnono ya Bayibuli mami ng'asoma ku makya essaala bw'abaggulawo amadirisa tuzukuke bw'aba mu kisenge kyo gy'oli Yesu tuwayo olunaku lwoluno ekiro mujja musabe nga tulina enjatula egaza junior school twabeeranga n'enjatula tuyiga okuyimba nze njagala nnyo okuyimba n'okutendereza kubanga kyavaka taata wange bw'aba amaze okukomawo ebuwalabu n'atunuulira community yaffe Kalinga n'alaba nga abasomi abapoto abakristaayo balina kutambula genda Kkwo
okusinza Katonda buli Sande. N'azimba ekkanisa n'agibbulamu erinnya lya jjajjaffe Andereya Buteeraba, St. Andrew's Church. Bikalinga. Kitata wange yazimba chapel, mama wange muwala wa Reverend Yeremiya Sebadduka, ate gayaza gye nakulira abasinga twalokoka. Nti bw'ombuuza ku by'okwegatta, nze nakuzibwa mu nnono ey'obulokole. Nakuzibwa, nalokoka nina emyaka 10. Gundi ono yona okosi yajja okubuulira enjiri ng'alina pisto. Pisto laba bweyita mu kiganduula ekyo, yalina mu pocket ng'alina pisto. Nengamba olaba n'omusajja ayikwata pisto abuulira enjiri abantu ne balokoka. Bwe yakola altar call tekimu Buganda. Okuyitibwa ku olutaali, bagiyita olutaali. Bwe yakola altar call, nze eyasooka omwaka ogwo yona okothre yabuulira ekkanisa eggayaza okulokoka. So ebyokwegatta n'okwegadanga birungi nnyo kubanga Katonda yabitutondera. Naye ate nze nakuzibwa abazadde abansomesa. Kitolya kyotannakola ki? Kyotannatuukako. Nakuzibwa mu kiseera kya siriimu nagambye nti daddy yalina clinic yajjanjaba abalwadde bangi. Nga ntya nnyo ekigambo omusajja kubanga najjanjaba abalwadde ba siriimu nga bakungumuka ng'eddagala tetunaba ddifuna. Era nga nze ntya nnyo nga neekuuma nnyo neekuuma okumanya neekuuma. Nze omu ku bali abaali bagamba togikwatako nga tugisibiramu. Ekufulu. Najisiba gwe nno najisiba. Wali okuze okyasiba ki? Netekako ekufulu olw'okuba nti Bayibuli bazadde bange gye bansomesa yansigalamu nennyini. Omanyi okunnyikibwa ekintu. Ate okutya kwa siriimu n'okubuulirira kwe baatubuuliranga eggayaaza byankuuma mu kakungu. Dokita, ebyo byonna byonna obiyiseemu naye nga teweeyisanga alina mu ddiini. Kitegeeza agagambo g'okubawo kakubadde gaffe ga bwa Ssaalongo gawandiikibwa mu Bayibuli. Akati njagala kusooka nkubuulire nti ng'abakoloni n'Aba-M.i.S.O tebannaba kujja Uganda twalina enzikiriza n'ennono yaffe ng'Abaganda. Neebaza Mukama nti nno abantu mu Africa tulina Katonda baffe. Ongambye oli Ssaalongo. Neekugamba bweza bwa Mukasa. Mukasa lubaale w'abalongo e Buganda. Mukasa alina empewo ze z'akola nazo. Buganda omuntu yenna amanyi ennono y'Abaganda amanya nti Nnaalongo tawemula ayogera bwogezi ate bw'ayogera ng'abalongo bakula. Bakuza balongo. Temanyi bulungi. Yenna mu Buganda. Abanyolo, Abalugwala, Abakyoli, Abazoga. Boogere kubanga ewaabwe ennono zaabwe sizimanyi. Naye nga Kabaka Mutebi ye Kabaka waffe. Ne Najjinda waffe Silivia. Baganda, njagala Abaganda bategeere nti Nnaalongo tawemula. Era buli mukolo gw'Abaganda gwe tubeerako mu nkola yaffe ey'Ekiganda. Ennyimba z'abalongo ze zikulembera emikolo. Ensonga yonna bw'esoba e Buganda bakugamba ewammwe ku kika teri balongo oba ebigali byakyama oba ebibbo by'abalongo toteekamu bigali. Nti enkola y'abalongo tuleme kwefuula batamanyi nnono z'Abaganda. Nze mukazi Muganda, ndi mukyala Muganda, neddira mbogo, sigenda keera ku makya neegaanibwa Nnaalongo. Kubanga Mukasa yaleeta, ate Mukasa bw'aleeta obweza. Sigenda kweyisanga bali bassasirimu. Bw'aba mpadde ekyengera nga ndi mukyera nga ndi mugazi bulungi ng'ebiwagu bijja bibiri. Lwaki neeyisanga bali abatalina mikisa gya ng'olimu omuzinzi. Nti bagenda ne bagamba oyo omukazi aliko omuzimu gwa kaseegu. Nedda ennyimba z'abalongo e Buganda nze nazitonda. Zaaliwo. Emikolo gy'abalongo e Buganda nze nagitandika. Gyaliwo. Kakati tugambe nti Buganda bwonna buwemu. Nti saagala olw'okuba tulokose oba kuba tuli n'eddiini abakatuliki beegaana baba beegaana enkola y'abalongo tubeere n'eddiini yaffe naye tujjukire ennono zaffe. Nze ndi mukyala Muganda sigenda kwegaana Buganda. Ebintu bwe biba bisobye mu Buganda waliwo abantu abaaweebwa ebbeetu ab'enkizo. Mugende mwogere
era bagamba nti Nnaalongo tabba ttooke ayunja jjunje aleka abaana bagende bagye bwe bansanga nga ndi mu lusuku lwo oli Ssaalongo sirwo nga ndi mu lusuku lw'oli nkutte ettooke ngenda ddiyunja olw'okuba ndi Nnaalongo bagamba Nnaalongo muleke agende abaana bagye kubanga bamanyi nti enkola ya Nnaalongo si ey'abaana abalala tuli baawulemu tuli baawule omanyi abaawule mu ekyo nze singa okukimanya mu mbeera Omuganda yenna ategeera ennono n'enkola y'Abaganda amanyi nti Nnaalongo kuva edda nedda mu biro by'abajjajjaffe ensonga bwe zaakyamanga ng'ajja n'azitereeza kyova olaba nti mu mikolo gy'Abaganda oba ebintu bisobye ffe tutereeza ensonga n'olwekyo bwe mba sikuyimbidde mukookowe njagala nandika ennenge mukookowe ne sikuyimbira Nnaalongo bamutomberawa lwe lumu ne sikuyimbira kibwa ekya Nnaalongo kibwa ekya Nnaalongo kibwatukanga lumonde ne sikuyimbira ennyimba zaffe gye ziri zenyimbya okusooka Nnaalongo okuva edda nedda n'abakulu b'ebika ennyimba zino tuzimanyi zaffe bwe tuba tuzikozesezza e Buganda okutereeza ensonga z'amaka mu Buganda lwaki sizikozesa okutereeza Buganda ne Uganda n'ensi yaffe naye nga bwe naggambye y'ensonga yaawo nkutegedde bulijjo sikutegeeranga lwaki ozikubawo mu kamera natendekebwa nasoma human sexualities nti mu byokwerwanako nga tulwanirira eddembe lyaffe ery'obwebange tulwanirira liberation twe obununuzi bwaffe twejjako sajja nze simutegeera kanywa musaayi bannaye kanywa musaayi nze nzijjayo buli kyennina kyensobola okukozesa bennatendekebwa ebyobuwanga byaffe bajjajja balwane ate nsaba ne Ssala nti Mukama tuyambe otukwatireko bwe mba nsaba ne Katonda sisaaga sibisaagiramu Katonda nsaba yasomye ku pulezidenti yaffe no nsaba seriously kati eno seriousness oba obumalirivu bwendeeta mu Ssaala bwe bumalirivu bwendeeta bwe mba ntontoma ze ndi butontomya ate okutontoma kwaffe Baganda waliwo abatontoma nga babikkabikkako oba yayagala kubikkabikkako abikkebikkeko naye nze engeri gye ndike mukasa ate nga yampa obweza yampa abalongo mundeke empandula olulimi lw'Abannaalongo kubanga Abannaalongo tuli batini sigambye nti buli omu ajja ayogerenga Nnyanzi bwenjogera oba gwe bikuyitiriddeko buli omu alina effumbiro lye z'amasiga gange nseesa bwentyo moto oba moto gwange gukuyitiriddeko gwokya nnyo genda okume wali akasigiriko genda okuyisa gaasi nze ndi wali nseesa ndi mu mukafu nfuuwa ekintu tukifumba nkozesa lulimi pandula Seria ntama wenjogera nga Museveni agamba mugende munkwate omusajja oyo namugoba ku Facebook ngagamba Nyanzi agenda kuleeta ki gabulikenzi agamba namukuba bomu mukyalo yabati mabogerako kata hewe bagamba twende twogera linnya lye zeneze ne mugamba naye gwe nezijjayo bomu zonna ennaku zino bannayuganda bangi basobola okwogera nga baavumirira effuga bbirya Museveni ne mukyala we n'abaana baabwe kubanga ndabalaga obuvumu nimbalaga nti bonna buno osobola obbakwatakwatako saakozesa mundu saakozesa kiso saakozesa jambiya saakozesa nkumbi nakozesa lubirimi na bwongo ebigambo byonjogera birimu obwongo kituufu birimu obwongo kyova olaba nange nzize nseneko ku ebyo ebigambo ebyo naye waliwo abagamba Dr. Nyanzi nti olina akakuku ku Janet Museveni maama w'eggwanga akakuku kannyonnyola akakuku kirabika wali weegwanyiza mwami we kakati obusungu gye wabujja okutandika omuvumira omwami naye nze njagala ombuulire mwegwanyizaako ki omusajja akolera ki muzeeyi Museveni akuba yanzitira bazadde bange awo nkufunye yanzitira bazadde bange waliwo lwe yakwata emmundu ne bagenda ne batta abantu ebuweero ekyo gye kiri zaabange teyakwata mmundu bulagajjavu bwe okugaana okupulaningira bannayuganda abaavu okugaana okuteeka amalagala mu malwaliro okugaana okuteeka amafuta mu ambulance okugaana okuteeka ambulance mu malwaliro ye naafa ku defense katugula amasasi singa amasasi 100 yagatulako naleeta 5 amasasi naleeta 5 amalagala tata wange yandibadde mulamu Museveni mutemu yatta bazadde bange singa bitwa kya Black Mamba nabuno obumuwerekera n'agamotoka aganene n'agalala simanyi yagulayo ambulance maama wange yandibadde mulamu Museveni
obulagajjavu bwe mwebwanzikira bazadde bange kakati mwegombako kyoyo omusi omutemu mwegombako ki Museveni nze Museveni si mweguya nali mwagala nnyo nga ndi mwana muto nga ngamba nali refugee nali kyeki mu Luganda refugee abundabunda nali mubunzi ne tukomawo kugambye nti bazadde bange bali mu UPM nga omunoonyi w'obubuddamu nali munoonyi w'obubuddamu n'atuzza kati ekyo nga nkyali mu kumusiima twakomawo Uganda twafuna passport kubanga omuntu eyali afulumye mu nsi ye ate fe twali baana bato n'okomawo it matters a lot Uganda exactly it is your home waka ye wange era siina gye ndaga okay bazadde bange bagenda mwekuzayo ne bakomawo obulamu bw'obuwaŋŋanguse mbulabye naye bwe nakula nagenda ne nfulumako kubanga ewaffe okutambula naye olaba omusajja mubi nnyo yanteekako ne embaga eŋŋaana okufuluma Uganda nga bwenjagala so nga tesemateeka wa Uganda ampa eddembe lyange eryobwebange okuyingira n'okufuluma ensi nga bwenjagala Museveni namubbira mu kkooti ne baŋŋamba ekkooti ne ŋŋamba Nyanzi bamwe miliyoni 5 pa naye nzirayo ku nsonga nti omuntu akugamba tusula na kutambula sigala mu Uganda nandeka mu Uganda nanzijako omulimu gwange yagamba abaye Makerere ng'ayita mu mukyala we tinyaze mu muzange Makerere nabakubya pa mu kkooti miliyoni meka 12 mpulira singa mwagala simanya mwegomba kuba nandi mwegombye singa yafa ku Uganda kuba Museveni nali mwagala era nchogera bulijjo mu lwatu nti nali mwagala kubanga bwe twali abanoonyi b'obubudamu yatukomyawo Uganda okay Museveni mpozi ng'okwagala kwe mugamba ngenda kuteeka obutwa ku mabeera januuna afe mpulira awo njamuwa ebbeera nga wamukyawa bulala kubanga bannayuganda bonna abalumirirwa ensi yaffe fe abalina abaana mumpita Nnaalongo nina abaana ogenda n'ogamba kiki kyendekerawo abaana bange nga byonna ebirungi ebingi Katonda byali atadde mu Uganda olaba omusajja abimazeewo mpulira oyo mwagalako ki namukyawa nakyayira ddala naye ate nze simukyawa nga muntu kubanga sibumanyi mwasekaatu yayita banne bazzukulu nga tebamanyi bajjajjaabwe bamweganya abeesibako nze jammwe bazzukulu bange sibumanyi ng'omuntu gwenvumirira gwe nakyawa yoyo atudde mu ntebe y'obwa pulezidenti atulyako buli ke talina buli kye tulina ng'Abannayuganda kitugjeeko ettemu lifuuse ettemu obubbi bufuuse obubbi enguzi efuuse enguzi buli omwagalako ki nti era buli Munnayuganda ali serious ng'alumirirwa future ya Uganda nze ninamu abaana that's why I'm invested in Uganda enkwatako nnyo kubanga ngenda ne ŋŋamba Kigongo n'Abalongo mbale ssente mu Uganda bwe mba sigitereezezza Museveni yonoonye bwe kiba kyetaaga kumukyawa nga kyekigenda okuntuusa ku mulamwa gw'okumujja mu bufuzi bwa Uganda kamukyawe mpulira Dr. Nyanzi nkwagadde nnyo nange nkwagalayo nkwagadde nnyo kumbe amazima onnyonnyola ekintu abalala bwe beekukuma ati omubuuza bwakwetolooza adda mu bina adda mu biri oyagala ddi ebyobufuzi osomye abantu abasomye nga atuuse ku ddaala lya dokita abatalina kyalaba mu bino bya bufuzi bino ebyokukola ki bino elective politics ebyokwesimbawo atodde mu bantu ate gwe wasoma n'atalina bw'ali akuvume when did you fall in love with politics otandika otya okwagala politics ono gw'olimu owa activism ne politics byanjawulo kakati kansooka enjogere ku byobufuzi kubanga nga bwe nnakugambye wali nti nga nkyalina emyaka 10 z'omukulu agamba nga abasomesa lwaki wakubya abaana musomesa nakkuba naawe naye ng'omubuuzizza nti bwe kiba kubeera activist nga activist kitegeeza nti omuntu ayogera ku nsonga z'abo abanyigirizibwa natandika dda nazaalibwa ndi activist ndoza nabe nasooka okuva mu gundi ya maama navayo ngamba nga yange nina byenwanyisa kitegedde mpulira so activism yes mutandise leero naye elective politics kyogere mu Luganda elective politics ebyobufuzi byensi naddala bino ebyakalulu mba ndyeruzira musajja wattu nga ndyeruzira nsibiddwa
bamaze okunsalira nti omusango gunsinze bambonereza emyezi gyali 18 bagenda okumbonereza nga nkozeeko 15 nentuula nentunuulira Uganda ng'amakooti gaffe Museveni agawange University gye nalimu agiwange Parliament agiwange Museveni wonna wonna nga ndaba nti abantu abandi badde bampa justice obwenkanya mu kkooti nabo abapamidde obwongo gagenza ateeka kazambiwe buli wamu neŋŋamba naye weewaawo abasomye ennyo abasinga babivuddeko lwaki nze agamba nti tulina gap waliwo omuwaatwa mu byobufuzi mu leadership kiki obukulembeze lwaki seewaayo nembeera omu kwabo abakulembeze bennuunya nga siraba lwaki sibeera omu kwabo baprofesa mu Uganda abaagala okutereeza university lwaki sibeera omu kwabo ba MP kubanga nagenda okulanga ba MP bagikutteko bakoze OTT bakoze biki ng'owange Kampala woman MP aliyo baabateesa yali mu cover munoonya aba banne bagamba Nabiira aliwa Nabiira aweeyaayo neŋŋamba naye lwaki mu kifo ky'okuvumirira Nabiira nti mulagajjavu nti mugayaavu nti takoze kyasaanidde lwaki nange sigenda nenfuka omu kwabo abateeseza abakiikirira bannayuganda so nga ndi mu kkomera ntudde wansi ku bulangiti batuwa bulangiti bubi nnyo muwala wange amaze okunkyalira ngamba maama Nabiira yakuwandiiseeko mu mawulire ambuuzizza nti naye Nabiira kikyalina kyotalina maama lwaki naawe togenda inspiration neyeeve wa muwala wange maze okuyita mu fugabbi lya Uganda byonna bankakasa kibooko bankutte bansibyeko agasango bansinziza batute mu makooti mbasinze neŋŋamba nti okukyusa Uganda sigenda kutuula butuuzi mbeera eri mu university mbeera eri mu kukola essente mbeera eri mu kukuza abaana bange nange kambyettabemu kubanga nina vision oba okwolosebwa kwa Uganda kwinjagala bwe mba sireese biteeso byange nga Stella Nyanzi alaba nti kino kivundu kino kyakyama kino kimenyefu kino kirimu amabala bwe mba sizze tewali agenda kukola mulimu gwo gwenjagala gukolere oba tozze kwebeereramu mu kintu kwebeereramu Bobi Wine omusajja gwenjagala ennyagala natugamba nti bannayuganda mwebeereremu era y'omu ku bantu abampa amaanyi mu kino struggle tulimu ey'okwenunula kuva ku Kano musaayi kakati kukundi ku kaseminti n'akabulangiti ke baakuwa kofunire kirozo n'ogana naye okusalawo okusalawo baali baŋŋamba dda nti Nyanzi lwaki tojja kuwa MP ab'e Masaka ewaffe e Buddu gye nzaalibwa lwaki tojja kuwa MP naye nga ndowooza byabalala omulimu gwange guli Makerere omulimu gwange Makerere bwe baagukwata executive president ne mukyala we nga yeerimbise mu Ministry of Education bu minister bwe bagamba university nti Nyanzi mu mugobe aba university ne babalaba nti ate kizibu nnyo okubeera independent oba autonomous ne buli bakulira ddala exactly ng'ekibalagiddwa nga nabo bali mu nkwawa za executive nemmanya nti Uganda olaba akasozi k'abayivu kayingirirwa kawambibwa babalemesezza okuleka omukazi ayisomye ebitabo abimazeeyo akomyewo okuva e Bungereza kwanza nasomera Bungereza nandizigaddeyo e Bungereza n'enkola neŋŋamba naye nedda kankomewo e Uganda ku besi nkola mu university ntereeze asomesa abaana nga nkola research nga tereeza obwongo obufuluma mu university olaba bannemesezza kwe kugamba balowooza ŋŋenda kupowa kaŋŋendere ddala we batuulira ntuule nabo osanga lumungi agamba Ministry of Education jangu otunnyonnyole ku kino na kino bye wakola biki
osanga lumungi agamba minisita wa defense jangu otunnyonnyole atugambe si ye yasalawo mugamba ni yasalawo atugamba chief of defense forces mugambe nti mumulete mu parliament atuddemu mpulira so ensonga ya accountability ensonga yo kubeera eyenkyukakyuka gye nnyaanyaanira gyesiraba yempaliriza okuyingira politics nga ndaba bannemesezza ku mulimu gwe nnasomerera nze siri mwavu lwakuba ndi mwavu ndi mukazi nkola nnyo ebitabo byange mbiyina naye obwavu bwange lwafuga 2 operation kyeki okutulugunyiziibwa kufudde standard yensonga lwaki nina ebitabo byange nina amaanyi gange naye sisobola kukola mirimu gindeetera nsako y'abaana mpulira kakati kangende mbalumbire ddala ku beesi olowooza nti balina maanyi ga politics oba byabufuzi gegabawaga kambalage nti nange ndi munnayuganda nsobola okukolera ddala ekyo kye bakola naye ate nga ngenda kikola nze ku lw'abannayuganda abatalina bwogerere ku beesi yo n'atuukayo gwe baalemesa makerere olowooza akalulu tekaabeemu okunyaŋŋanya n'otatuukayo zo opposition asoose okugenda mu parliament zo opposition asoose okuvuganya naye gowembavu nti bagenda kukusiba bakugjewo njagala nnyo omusajja Dr. Kizabesige kubanga y'omu ku abo abatinye ennyo bwe twalonda ne babeera nominated ng'ali mu kkomera bajja bansibe mpulira nja kuvuganya nga ndi mu kkomera banteeke mu safe house nja kuvuganya nga ndi mu safe house bajja bakole kye baagala singa bandekamu obulamu bwo ne batanyiga kubanga bo tubamanyi batemu banyiga abiriga kubonnaabo mpulira banyiga kirumira sikimanyiiko ekyo banyiga nze kugambe bali banyiga basi teri alina mundu nga zaabwe ze zitutta bwaba tebanyize ate nga batebutumanyi tebasobola bagaba n'obutwa bagaba ne banda bamuwa obutwa tetukimanyi bwaba tebanyize nga wendi ngenda kuvuganya nyingire Kampala ku kyabakyala abakyala b'omu Kampala n'akaspiika nkatwale osanga Kadaga nze naamuddira osanga nze ngenda okuddira kiza wini ne Nnaalongo kuza abaana naye Kadaga muveeko owedde ekifo kya Kadaga Nnaalongo tebakyerijjamu Kadaga abadde mu bufuzi emyaka emeka gyonna gy'abaddemu kasane omukyala wini kiza naye yakakoze yatulaze macuwa mpulira kubanga yagambye nti kyenkozeeko nkikoze oke sikkiriza nze manyi nti nalina amanyanga ge yakola naye tetujja gatunuulira kyemusiimako nti ye yatuwadde ekyokulabirako nti ofugako nomala n'obivaako n'ogera n'okola ekirala Kadaga talaba wini kiza onaamusobola Kadaga ojja kuba akusensebulira ya palamenti tojja kumusobola okay Kadaga byonna bye yakola okufuuka speaker of parliament abali mu parliament fenna bagala ne bagamba nti Nanyanzi tosobola kubanga opposition temusobola kufuna majority vote temusobola kubanga mmwe musinga obungi okay ate ne mbagamba nti muteekeka onaatuukayo muteekeka ogambe sigenda kuyingira oyinza obutayingirayo naye bonaaba oyingiddeyo n'okwata ku kyagadaga wojjo omulyango ojja okuyita musinga ojja okubanga bwayingiriddemu si yekiziiti entuufu kwe kusaka lobbying kumatiza abantu ogenda n'obakuba ekipindi n'obakuba enjiri ogenda n'oyogera nabo n'obasendasenda n'obatuusa ku kukkiriza ng'omusajja ng'akwana mbeerera n'amala n'amuzaalamu abaana ngenda kuyingira palamenti ntandike okwogereza n'aba NRM bakyusa endowooza singa naliyo nga bavotinga balonda togikwatako gikwateko zinandibadde nabakolamu omulimu nembatereza obwongo tewaliyo abakolamu mulimu bweba bweyagala obatereza era waliyo yali abatereza obujozi obusajja ne bujja ne bukwata ne microphone emboko ne bukuba abasajja ne bamenya beti nambooze singa naliyo era imu ku nsonga lwaki njagala genda nti Museveni addangamu okuleeta ba SFC nga gyendi nze olaba ebbeere ndikuba balamuzi mu kooti nendikuba ab'emakerere jaddikuba aba SFC bagweri owedde Nnaalongo wamala okuzaala kuno bw'ogenda mu palamenti oyinza obutazza ku mwana
Ebbeere bajja disalako nze nkubuulira. Ani agambye siri lubuto? Ng'olujja Ssaalongo eggulo twabadde ku mikolo. Ani agambye siri lubuto? Walujje mulumbe. Eggulo wabadde oziika. Walujje mulumbe. Twamaze olumbe nze naawe. Gwali agambye siri lubuto. Sikakasa. Ssaalongo. Ebintu bino tubiggyemu okuzalawa, okunyooma. Ebintu byonna byenkoze mu bulamu bwange. Tolaba nti ndi wano ndi simple nnyo, neeyambalira kitengi, nkwata bikapu, njogera ng'ate ayogere ate ng'ate bwe njogera genda okusanga ng'abantu balokose. Nga mu lubuulizi wa njiri. Yange kyekindeese. Nti ebintu bino tubiggyemu okunyooma n'okunyoomoola. Bwe nali nakamaliriza digiri yange e Makerere nagamba taata wange nti oli dokita. Nange ngenda kufuuka dokita. Naye sigenda kusoma obusawo. Naaseka. Nakuba akakule. Musajja mukulu. Nangamba Stella, essente z'okusoma PhD ogenda zijjawo. Nga nkyalina abatuubu bangi. Waffe nze Mukulembeze. Nze mwana omubereberye. Nze Omugulanda. Nangamba nti batuubu bakyali bangi. Tuli 12. Banyanzi. Ewa maama tuliyo bana. Baana ba buwala. Ani agambye ngenda kukwata essente endala nzikuwe. Ne mugamba daddy kindekere. Ne nnoonya essente mu Bangereza be nali nkolera ne bansomesa master. Ne nnoonya essente mu America ne bansomesa PhD. Ebiseera ebyo ng'olina obwongo obunoonya ssente. Scholarships gye ziri. Scholarships okimanyi? Sikaala. Eriyo abantu abeewaddeyo okuweerera abaana abasoma balabika nti bagezi. Bw'oba oyita bulungi. Kati nze ssente saazinoonyeza Uganda. Gavumenti ya Uganda yampeerera e Makerere nze saasasula. Z'omu ku abo abajjanga ne tusoma obwereere kubanga nayita bulungi okuva eggayaaza. Taata wange bagamba nti tekijja kusoboka, sina ssente. Saamunyiigira ne ntandika okunoonya sikaala. Ne mmaliriza PhD. Naye singa nawuliriza abo abaŋŋamba tosobola, tetulina ssente, nandibadde nabivaako. Tewatuuka waawo. Nandibadde nabivaako. Ebintu bingi byenkoze. Naweza emyaka 30 nga sinnaba kuzaala mwana. Nga bato bange abamu bafuuse ba maama balina omwana omu 2 3. Ne mbagamba nze njagala kusooka kusoma. Ne bangamba ku myaka gy'eyo onoosobola okuzaala ne nkubawo kigongo ne nkubawo abalongo ate nkyasukuma. Kubanga e Buganda Nnaalongo takoma ku balongo neetaagayo kizza ne kaggwa ne kityo ne kamya. Kituufu. Right? So bwe tutunulira ky'emyaka ne bagamba Sarah yalina emyaka 8. Kyenda. Tekiri 9 Musumba. Kyenda. Yalina emyaka 9. Omanyi engeri gye nna backsliding nga nali mulokolenga ayagala nnyo Katonda. Naye ebya Uganda binsobedde n'okubackslidinga nabi backslidinga. Naye emyaka egyo gye baatusomesa mu njiri kikyaliwo. Yali 80 yali 90. Gwasinga okumanyi. Kakati Sarah yali mukazi mukadde nnyo ne Ibrahim n'agamba bannayo bakiriba. Teyazaala. Naye ekyo kiriko obujulizi already olina. Israel. Okay? Ntitemu temunzalawazalawa. Ate ndagala nnyo ne banzalawa ne bagamba tasobola. Ngenda okwesimba ku Makerere. Maze okuteesa, okwegayirira, okukonkona ku nzigi, ogenda mu bimiitingi, okuwandiika amabaluwa nina fayiro 3 ez'amabaluwa. Baganya okumpuliriza. Bakubye ebbeere, bangobye. Ne bagamba ngenda bateeka mu kkooti mbasi. Kyantwalira emyaka 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 nasinze Makerere mu kkooti. Okay? So njagala nnyo ne banyoomuula. Ne banzalawazalawa. Ne bagamba oyo tasobola, oyo yeeyitaani. Kubanga mba ntandikidde ddala ku beesi nga siina, bambi nga siina. Mulaba nzija nzimba mpola. Ogenda okulaba nga nserese, ogenda okulaba kasolya kalidde, ogenda okulaba nga njiyingidde ate nga yange. Mpulira, Dr. Nyanzi, kantwale wano mu byobufuzi byenjagalira ddala. Ebyomulembe oguliwo kati. Tuukawo. Dr. Nyanzi, ogenze mu byobufuzi obyagadde era oyagaliza Paalamenti. Ng'oggyeko biri byoyogedde ku Museveni n'obutamwagala ate ng'olina ensonga zo. Ngondiivu mu Luganda kitakubeera ngondiivu. Biki ebiremye ennyo Museveni? Ebituuka okuba nga wali omwana. Biki ebimulemye ennyo? Kansinziraawo ndyoke ŋŋende wali ku ki ky'osinga okwagala mu boolimu. Biki ebiremye ono by'olaba mu balala?
nze ndowooza nga munnayuganda atambudde ensi kumpi 40 mu ziizo kyennyamiza nnyo okulaba nti Uganda ku byobutonde natural resources Katonda ze yatuteekamu twandibadde wala nnyo singa tubadde n'obukulembeze nga bulumirirwa bannayuganda nga bulumirirwa enkulaakulana nga si buli ake si buli wanguzi twandibadde wala nnyo kubanga natural resources oba ebyobugagga ebyobutonde bye tulina mu Uganda kuba gye tulina for example abalimi gold ne oil byonna bye tulina ebyobugagga bye tulina nga bannayuganda twandibadde wala naye kinnuma nnyo nti ate